Italy prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was a duly elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Italy prison, but I know from now that I will be free. Muruganda kale Muruganda. Kibi nnyo ekinguddeko nga Sebirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa endeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court. Ekinvunaanye okubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwenu Byanidi ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwatibwa Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditional. Ate era sabaddeko ekyo kyokka nabadde nwanirira ne our presidential victory, because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Sebirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde, ate so obutalayira nembireka. Nolwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abaka bannange aba parliament Sebirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka Kitalya munna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa beyiro ne bagamba nti Sebirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabuyaza amaanya nnyo era si kyabwenkanya mulamuza amazima amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kukowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abannange benadde nwaliro muri Edi Mutwenu Byaniri Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende mbasangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye balimu kuba bwe mbadde ngenda ekyabe batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku muryango kati kangende embeere nabo mukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti bwe tuba tufulumye tutandikira ku ki. Honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because bakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaminye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali ku space wensibirwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze eziyingira ekiro kyonna seebase ate muli mu kukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne mubanga omuntu ki kugamba byo n'embeera gye nasuzemu Sebirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Sebirinya wandibadde omukkiriza ati n'agenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaanye n'agamba agende yeebake mu kkomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi nnumwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanzanyi tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko sooka omulindeko awo oto njiddamu kwata sooka okwo linda kwata atuwulire kukomerani kisookera ddala kukomera awo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde mbuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kigize nakitini kimanyira okusingawo naye ngaoyinza kaduuku lubanyenya kanyenyi waliwo akanyenja kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyangu omuntu abadde amanyidde okubeera nga tosula mu nsula bwetyo yebiku ey'enkukunyi gye nasuzeemu naye kyenjagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibiza
era n'omulamuzi ndabye ng'abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde nteyadde egamba free Nubian Li free Eddie Mutwe free Obiru James free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinnye ku nfeete. Bayimba solo tumufunye ku internet. Kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali. Tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga Uganda yeenunudde. Tusaba agume naffe tugume n'abalala bongere okuguma n'okulwanya eddembe ly'omuntu wa wansi. Oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi. Guno gwe musaayi so giringa ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula. Fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwo omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma. Olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'Abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu okujja okununula eggwanga lyo. Ennaku nga 8 epo ebijja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti at least baloya baffe bayishuwinga production warrant bamugyeyo ajje kibeere ffenna omulimu gw'okununula eggwanga. Nze Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulonde wa Bukomansi Misolo. Okay. So they charged me inciting violence. I applied. Olwaleero wano ku Buganda Road Court Honorable Ssegirinnya Muhammad aleeteddwa n'asomerwa emisango egy'okukuma omuliro mu bantu bwe yakwata ebipande nga yeekalakaasa ng'asaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu obwabuzibwe n'okwekalakaasa okusaba okuba nti Nubian Li, Eddie Mutwe, Obiru James n'abalala bateebwa. Nga bannamateeka be tusabye okweyimirirwa kwe wabula kkooti tesobodde kujja kweyimirirwa kwe n'egamba nti ejja okweyimirirwa kujja kulirwa nga 8 omwezi ogwokuna 2021. N'olwekyo emprimandize agende ekitalya paka nga 8 ogwokuna 2021. Embeera Honorable Ssegirinnya Muhammad gy'alimu atesanyusa n'akatini era tugezaako kireeta ku attention ya kkooti yeetaaga obujjanjabi okusinziira ku mbeera gye yakwatibwamu n'amaanyi awulira obulumi bw'amaanyi munda era complaininga nti atulugunyiziddwa ng'ali mu kaduuku. Wabula kkooti etegeezesa nti ensonga ezo zonna zijja kutunulwamu nga 8 ogwokuna 2021 essaawa eno akozese obusawo bw'ekkomera. So embeera bwetu bweri baganda bange mwenna abatugobera bali ku the updates. Honorable Ssegirinnya Muhammad akwati olunaku olwaleero atwaliddwa oba asindikiddwa ku limandi paka nga ennaku z'omwezi 8
twagala kwogerako n'omuyambi we oba personal assistant we asobole okubeera nga atubuulira mbeera ki gy'alimu obudde buno. Ekiro kyannaku nnyo era kyennyamiza omubaka wa Kaluwempe North omupya Muhammad Ssegirinya abantu gwe baalonda era ne bamuteekamu obwesige yabadde agezaako okulaba nga abanja Victory ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimanyi bulungi nnyo nti ye pulezidenti w'eggwanga abannayuganda gwe baalonda yabadde agezaako okubeera nga abanja ba prisoners bonna abali mu makomera kyannaku nnyo nti poliisi nemugombamu obwala era yasuze ku CPS olunaku lw'eggulo twagezezaako kubeera nga tumubanja ab'ebyokwerinda naye tebasobodde kubeera nga bamutuwa kati olunaku olwaleero era tubukezeza nkukola netukyamako netugenda ku CPS awo okulaba nga tumubanja naye abasajja bano beerabisizza nnyo okubeera nti omubaka w'e Kawempe North omulonde abantu gwe bateekamu essuubi gwe baalonda gwe baayira obululu obungi bwe butyo bamuleese n'ekire ky'enkuba kifudemba naye kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo Uganda eno gye tulimu eswaza nnyo kubanga omubaka wa paalamenti okumukwata mu ngeri bwetyo embeera ye ey'obulamu teyeeyagaza yadde akatono bwe kati kyenyinza okubategeeza baganda bafe abatulaba ku the updates online page. Abantu Bannakawempe bandyagadde okumanya nti omubaka waabwe agenda kuba Honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera sinungi bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaminye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusipesi lwensibirwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze eziyingi ekiro kyonna seebase ate muli mu kukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne mubanga omuntu alina lubaale ne mubanga omuntu ki kugamba byo n'embeera gye nasuzemu Ssegirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Ssegirinya wandibadde omukkiriza ati n'agenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaanye n'agamba agende yebake mu kukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi nnumwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanza nnyo tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko awo njiddamu kwata sokoko linda kwata atuwulire kukomera ekisookera ddala kukomerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange inadde mbuuza kubasibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kigize nakitini kimanyi n'okusingawo naye ngaoyinza kaduuku lubanyeenya kanyenyi waliwo akanyeenya kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyangu omuntu abadde amanyidde okubeera nga tosula mu nsula bweti yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu naye kyenyagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye nga abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde teyadde egamba free Nubian free Edi Mutwe free Obiru James free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinnye ku nfeete.
bayimba solo tonfunye kuyita Senior point. Douglas. Ganda. Kwatire ko. Yeke yonede. Ya kodi sajja. Ya kodi. Zamubira. Kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali. Tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga Uganda yeenunudde. Tusaba agume naffe tugume n'abalala bongere okuguma n'okulwanya eddembe ly'omuntu wa wansi. Oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi. Guno gwe musaayi so giringa ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula. Fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma. Olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'Abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu gwe kujja okununula eggwanga lyo. Lunaku nga 8 April tujja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti at least balooya baffe bayishuwinga production warrant bamugyeyo ajje tubeere ffenna omulimu gw'okununula nze Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulonde wa Bukomansi Nsonga. Okay. So they charged me inciting violence. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shamim Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory wasn't. Kati olunaku olwaleero era tubukeezezza nkukola ne tukyamako ne tugenda ku CPS awo okulaba nga tumubanja, naye abasajja bano beerabisizza nnyo okubeera nti omubaka w'e Kawempe North omulonde abantu gwe bateekamu essuubi gwe baalonda gwe baayira obululu obungi bwe butyo bamuleese n'ekire ky'enkuba kifudemba. Naye kyalinaku nnyo era kya buswavu nnyo Uganda eno gye tulimu eswaza nnyo, kubanga omubaka wa paalamenti okumukwata mu ngeri bwetyo embeera ye ey'obulamu teyeeyagaza yadde akatono bwe kati. Tenyinza okubategeeza baganda baffe abatulaba ku the updates online page. Abantu banakampe bandyagadde okumanya nti omubaka waabwe agenda amanya gange eza Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala District Mulonde era omu ku bannamateeka ba Honorable Ssegirinya Muhammad. Olwaleero wano ku Buganda Road Court, Honorable Ssegirinya Muhammad aleeteddwa n'asomerwa emisango egy'okukuma omuliro mu bantu bwe yakwata ebipande nga yeekalakaasa ng'asaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwabuzi obuvuddizibwe n'okwekalakaasa okusaba okuba nti Nubian Lee Edimutwe, Mubiru James n'abalala bateebwa. Nga bannamateeka be tusabye okweyimirirwa kwe, wabula kkooti tesobodde kuwulira kweyimirirwa kwe n'egamba nti ejja okweyimirirwa kujja kulirwa nga 8 omwezi ogwokuna 2021. N'olwekyo emprimandize agende ekitalya paka nga 8 ogwokuna 2021.
Bulamu alyoke mbeera gyakubiddwa. Embeera Honorable Ssegirinnya Muhammad gy'alimu ate esanyusa n'akatini era tugezaako kireeta ku attention ya kooti yeetaaga obujjanjabi okusinziira ku mbeera gye yakwatibwamu n'amaanyi awulira obulumi bw'amaanyi munda era complaininga nti atulugunyiziddwa ng'ali mu kaduukulu wabula kooti etegeezesa nti ensonga ezo zonna tujja kutunulwamu nga 8 Ogwokuna 2021 essaawa eno akozese omusawo w'ekkomera. So embeera bwetu bweri baganda bange mwenna abatugobera bali ku the updates. Honorable Ssegirinnya Muhammad akwati olunaku olwaleero atwaliddwa oba asindikiddwa ku limandi paka ng'enaku z'omwezi 8. Twagala kwogerako n'omuyambi we oba personal assistant we asobole okubeera nga atubuulira mbeera ki gy'alimu obudde buno. Ekiro kyannaku nnyo era kyennyamiza omubaka wa Kalwempe North omupya Muhammad Ssegirinnya abantu gwe balonda era ne bamuteekamu obwesige yabadde agezaako okulaba nga abanja Victory ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimanyi bulungi nnyo nti ye pulezidenti w'eggwanga Abannayuganda gwe balonda yabadde agezaako okubeera nga abanja ba prisoners bonna abali mu makomera. Kyannaku nnyo nti poliisi n'emugombamu obwala era yasuze ku CPS olunaku lw'eggulo twagezezaako kubeera nga tumubanja ab'ebyokwerinda naye tebasobodde kubeera nga bamutuwa. Kati olunaku olwaleero era tubukeezezza nkukola ne tukyamako ne tugenda ku CPS awo okulaba nga tumubanja naye abasajja bano beerabisizza nnyo okubeera nti omubaka w'e Kawempe North omulonde abantu gwe bateekamu essuubi gwe balonda gwe bayira obululu obungi bwe butyo bamuleese n'ekire ky'enkuba kifudemba naye kyalinaku nnyo era kya buswavu nnyo Uganda eno gye tulimu eswaza nnyo kubanga omubaka wa paalamenti okumukwata mu ngeri bwetyo embeera ye ey'obulamu teyeeyagaza yadde akatono bwe kati tenyinza obbategeeza baganda baffe abatulaba ku the updates online page. Abantu banakampe bandyagadde okumanya nti omubaka waabwe agenda kuba amanya gange Shamim Walende omubaka omukyalo wa Kampala District Mulonde era omu ku bannamateeka ba Honorable Ssegirinnya Muhammad. Olwaleero wano ku Buganda Road Court Honorable Ssegirinnya Muhammad aleeteddwa n'asomerwa emisango egy'okukuma omuliro mu bantu bwe yakwata ebipande nga yekalakasa ng'asaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwabuzibwa obuvuddizibwe n'okwekalakasa okusaba okuba nti Nubian Lee Edimutwe Mubiru James n'abalala bateebwa. Nga bannamateeka be tusabye okweyimirirwa kwe wabula kooti tesobodde kuwulira kweyimirirwa kwe n'egamba nti ejja okweyimirirwa kujja kulirwa nga 8 omwezi Ogwokuna 2021 n'olwekyo emprimandize agende ekitalya paka nga 8 Ogwokuna 2021. Bulamu alyoke mbeera gyakubiddwa. Embeera Honorable Ssegirinnya Muhammad gy'alimu ate esanyusa n'akatini era tugezaako kireeta ku attention ya kooti yeetaaga obujjanjabi okusinziira ku mbeera gye yakwatibwamu n'amaanyi awulira obulumi bw'amaanyi munda era complaininga nti atulugunyiziddwa ng'ali mu kaduukulu wabula kooti etegeezesa nti ensonga ezo zonna tujja kutunulwamu nga 8 Ogwokuna 2021 essaawa eno akozese omusawo w'ekkomera. So embeera bwetu bweri baganda bange mwenna abatugobera bali ku the updates. Honorable Ssegirinnya Muhammad akwati olunaku olwaleero atwaliddwa oba asindikiddwa ku limandi paka ng'enaku z'omwezi 8. Twagala kwogerako n'omuyambi we oba personal assistant we asobole okubeera nga atubuulira mbeera ki gy'alimu obudde buno. Ekiro kyannaku nnyo era kyennyamiza omubaka wa Kalwempe North omupya Muhammad Ssegirinnya abantu gwe balonda era ne bamuteekamu obwesige yabadde agezaako okulaba nga abanja Victory ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimanyi bulungi nnyo nti ye pulezidenti w'eggwanga Abannayuganda gwe balonda yabadde agezaako okubeera nga abanja ba prisoners bonna abali mu makomera. Kyannaku nnyo nti poliisi n'emugombamu obwala era yasuze ku CPS olunaku lw'eggulo twagezezaako kubeera nga tumubanja
ab'ebyokwerinda naye tebasobodde kubeera nga bamutuwa kati olunaku olwaleero era tubukezeza nkukola ne tugenda ku CPSO okulaba nga tumubanja naye abasajja bano beerabisizza nnyo okubeera nti omubaka w'e Kawempe North omulonde abantu gwe bateekamu essuubi gwe balonda gwe bayira obululu obungi bwe butyo bamuleese n'ekire ky'enkuba kifudemba naye kyalinaku nnyo era kya buswavu nnyo Uganda eno gye tulimu eswaza nnyo kubanga omubaka wa paalamenti okumukwata mu ngeri bwetyo embeera ye ey'obulamu teyeeyagaza yadde akatono bwe kati tenyinza obbategeeza baganda baffe abatulaba ku the updates online page. Abantu banakampe bandyagadde okumanya nti omubaka waabwe agenda kuba amanya gange Shami Malende omubaka omukyalo wa Kampala District Mulonde era omu ku bannamateeka ba Honorable Ssegirinya Muhammad. Olwaleero wano ku Buganda Road Court Honorable Ssegirinya Muhammad aleeteddwa n'asomerwa emisango egy'okukuma omuliro mu bantu bwe yakwata The judge refused to grant me bail, so she decided me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was duly elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Kitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Ssegirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa nendeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya kwe kubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwe Nubian ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwata Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditionally ate era saabadde ku ekyo kyokka ne nabadde nwanirira ne our presidential victory because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Ssegirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde ate so okutalayira nendireka n'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abakabannanga aba parliament Ssegirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka Kitalya munna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa bail bagaa nti Ssegirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanya nnyo era si kyabwenkanya mulamuzi amaze amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kukowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abanange benadde nwaliro muri Edi Mutwe Nubian Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende basangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye bali kuba bwe mbadde ngenda ekyabe batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku mulyango kati kangende embeere nabo mukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti tuba tufulumye tutandikira ku ki honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera sinungi because nebakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaninye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusibisibwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze ezindi ekiro kyonna seebase ate muli mukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne mubanga omuntu alina lubaale ne mubanga omuntu ki kugamba ebyo n'embeera gye nasuzemu Ssegirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Ssegirinya wandibadde omukkiriza ati nagenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaali nagamba agende yebake mukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi numwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula Tanzania
tugende akwateko nga toyogera sooka omulindeko sooka omulindeko awo watoka njiddamu kukwata sooka okwo linda kukwata atuwulire kukomerani kisookera ddala kukomerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde embuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kintu kigize nakitini kimanyira okusinga waawo naye ngoyinza kaduukulu banyeenya kanyeenya waliwo akanyeenya kiki so embeera gye nasuzemu nga sinnyangu omuntu abadde abanyidde okubeera nga tosula mu nsula bwetyo yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu naye kyenyagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye nga abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde teyadde egamba free nubian free edi mutwe free obiru james free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinye ku nfeete basolo tomufunye ku ntalo kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga uganda yeenunudde tusaba agume naffe tugume n'abala bongere okuguma n'okulwanira eddembe ly'omuntu wa wansi oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi guno gwe musaayi so girinyo ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula fenna bakkiriza mu yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu okujja okununula eggwanga lyo lunaku nga 8 epo tujja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti atlist baloya baffe bayishuwinga production awarante bamugjeyo ajje kibeere ffenanga omulimu gw'okununula Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulondo wa bukomansimisa Okay. So they charged me inciting violence. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shamin Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chikalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and
so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Kitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Sseggirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa endeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya kwe kubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwe Nubian ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwatibwa Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditionally ate era sabaddeko ekyo kyokka nenabadde nwanirira ne our presidential victory because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Sseggirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde ate so okutalayira nembireka n'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abakabannanga aba parliament Sseggirinya nga bwe ngenze ekitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka ekitalya munna mujje tugende ekitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa beyiro ne bagamba nti Sseggirinya tukusindise kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanya nnyo era si kyabwenkanya mulamuzi amaze amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kutowa sijja kuzikiza kangenda ekitalya kuba abanange benadde nowaliro muri Edi Mutwe Nubian Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende basangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye balimu kuba bwe mbadde ngenda ekyalo batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku mulyango kati kangende embeere nabo okkomera nga bwe twongera okusala amagezi nti bwe tuba tufulumye tutandikira ku ki honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because bakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaminye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusibisibwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze ezindi ekiro kyonna seebase ate muli mukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne bubanga omuntu ki kugamba ebyo n'embeera gye nasuzeemu Sseggirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Sseggirinya wandibadde omukkiriza ati nagenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaali nagamba agende yebake mukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi numwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanzanyi tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko awo oto okinjiddamu kwata sokoko linda kwata atuwulire nkomera kisookera ddala komerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde embuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kintu kigize nakitini kimanyira okusinga waawo naye ngoyinza kaduukulu banyeenya kanyenyi waliwo akanyeenya kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyanga omuntu abadde amanyidde okubeera nga tosula mu nsula bwetyo yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu naye kyenyagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye nga abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde teyadde egamba free Nubian free Edi Mutwe free Obiru James free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinye ku nfeete basolo tomufunye ku ntalo omufunye point
kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunyo mukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali. Tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga Uganda yeenunudde. Tusaba agume, naffe tugume, n'abalala bongere okuguma n'okulwanira eddembe ly'omuntu wa wansi. Oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi. Guno gwe musaayi so giringa ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula. Fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma. Olwekyo tukkiriza nti okubonaabona kw'Abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu kwe kujja okununula eggwanga lyo. Ennaku nga 8 epo tujja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti at least baloya baffe bayishuwinga production warrant bamugyeyo ajje kibeere ffenanga omulimu gw'okununula eggwanga nze Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulondo wa Bukomansimbi. Okay. So they charged me inciting violence. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shamin Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of the common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Kitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Ssegirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa endeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya kwe kubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Edi Mutwe Nubian ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwata Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditionally. Ate era sabaddeko ekyo kyokka nabadde nwanirira ne our presidential victory, because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Ssegirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde, ate obutalayira nembireka. N'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abakabannanga aba parliament Ssegirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka Kitalya mwenna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa bail ne bagamba nti Ssegirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanyi nnyo era si kyabwenkanya mulamuza amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kukowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abanange benadde nwaliro muri Edi Mutwe Nubian Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende basangeyo
era nakyo atuyinza okuba nga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye balimu kuba bwe mbadde ngenda ekyabe batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku geeti bankomya ku mulyango kati kaŋŋende embeere nabo okukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti bwe tuba tufulumye tutandikira ku ki honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because bakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yandinnye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusibirwa ebiku byasuze byesenkenye ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze eziyingi ekiro kyonna seebase ate muli mukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne bubanga omuntu ki kugamba ebyo n'embeera gye nasuzeemu Ssegirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Ssegirinya wandibadde omukkiriza ati nagenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaanye n'agamba agende yebake mukomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi numwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabye Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanzanyi tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko awo wate okunjiddamu kukwata sokoko linda kukwata atuwulire kukomera kisookera ddala kukomerawo wansi gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemeseza okubeera nga ndeebaka abaki simanyi nange ninadde mbuuza ku basibe bannange ne baŋŋamba nti ate ekyo kintu kigize nakitini kimanyira okusinga waawo naye ngoyinza kaduukulu banyeenya kanyenyi waliwo akanyeenya kiki so embeera gye nasuzemu nga sinyanga omuntu abadde amanyidde okubeera nga tosula mu nsula bwetyo yebiku eyekukunyi gye nasuzeemu naye kyenyagala okubagamba nti ebyo tebigenda kutumala mu maanyi tugenda sigala nga tulwana paka ku muntu owa wansi because kino ekyansibizza era n'omulamuzi ndabye nga abisomaawo nga byasoma byebyo byennyini nti kuleka gye nabadde teyadde egamba free Nubian free Eddie Mutwe free Obiru James free our presidential victory byebintu bye twajja okubeera nga tulwanirira ekyo tekigenda kumala mu maanyi paka nga olutalo luno tululinye ku nfeete bayambasolo tomufunye ku ntalo kibi nnyo okuba nti muganda waffe bwe yavuddeyo okulaga obutali bumativu bwe ng'oggyeko amaanyi mwe bamukwatidde omutulugunya omukuba n'ebikola bye bamuyisizaamu tebakwatiddwa nsonyi ate era bamusindisa ekitali tulina okukkiriza nti bino byonna ebikola bijja kuggwawo nga Uganda yeenunudde tusaba agume naffe tugume n'abalala bongere okuguma n'okulwanira eddembe ly'omuntu wa wansi oba oli awo olunaku lugenda kukya ensi yonna eri bulungi guno gwe musaayi Ssegirinya ogenda mu kkomera gwe musaayi gwasasula fenna abakkiriza mu Yesu tukimanya yiwa omusaayi gwe gutuwonya endwadde ezituluma olwo gye tukkiriza nti okubonaabona kw'abaganda baffe kwabonaabonamu naffe gwe tubonaabonamu okujja okununula eggwanga lyo lunaku nga 8 April tujja kukeera ate bifo tugenda kufuukula nti at least baloya baffe bayishuwinga production warrant bamugyeyo ajje kibeere ffenanga omulimu gw'okununula nze Geoffrey Kayemba Solo mbaka omulondo wa Bukomansimbi
Okay. So they charged me inciting violence. I applied for bail with my lawyers, that's none other than Shamim Malende, but the judge refused to grant me bail, so she decided to send me to Chitalia prison for about 14 days. But I will continue fighting for the rights of a common man, because this is a struggle to liberate our country, Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu was elected as a president of the Republic of Uganda, but his victory he wasn't declared as a winner. So I have to fight and so that Museveni can bring back our victory. So they decided to take me to Chitalia prison, but I know from now that I will be free. Kibi nnyo ekinguddeko nga Ssegirinya nabadde nwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa endeetebwa wano ku kooti ya Buganda Road Court ng'ekinvunaanya kwe kubeera nti nabadde nwanirira baganda baffe omuli Eddie Mutwere Byanidi ne Spy Soldier n'abalala bonna abakwatibwa Wandiru James okubeera nga babalirizi nga unconditional. Ate era saabadde kwekyo kyokka ne nabadde nwanirira ne our presidential victory, because Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akaluko obwa president w'eggwanga Uganda. Kinnuma okubanga Ssegirinya ngenda kulayira nga Kyagulanyi talayidde, ate si okutalayira nembireka. N'olwekyo nina okulayira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era nkunga abaka bannange aba parliament Ssegirinya nga bwe ngenze Kitalya nammwe temuzikiza kubanga ffenna basalawo batusibe batuteeka Kitalya mwenna mujje tugende Kitalya nga tulwanirira akaluka mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga batulonda naye bwekiba nga batuuse ne mu mbeera akasango n'omuntu eyakava ku LDC nga asobola okuwa bail bagaa nti Ssegirinya tukusindise Kitalya ennaku 14 kino kyabulyaza amaanya nnyo era si kyabwenkanya mulamuza mazima amaanyi ennaku 14 n'ozisindika muno alinga nsalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kutowa sijja kuzikiza kangenda Kitalya kuba abannange benadde nwaliro muli Eddie Mutwere Byaniri Dani Madiki bave mu kkomera bansazewo ngende mbasangeyo era nakyatoyinza okubanga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye bali kuba bwe mbadde ngende Kitalya batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku gate bankomya ku mulyango kati kangende embeere nabo mukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti tuba tufulumye tutandikira ku ki. Honorable embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi because bakuyisiza bati bansosesose bansambye mu lubuto wansi eno omusajja yaluminye engatto era asiri mu mbeera nnungi bintu byange byonna babitutte omuli engatto omuli wallet omuli essimu byonna babintutteko ate ne mukomera mwe bantadde oba wali kusipesi wensibirwa ebiku byasuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze ezindi ekiro kyonna seebase ate muli mu kukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne bubanga omuntu alina lubaale ne bubanga omuntu ki kugamba ebyo n'embeera gye nasuzemu Ssegirinya nga nzibu nnyo naye mbabuulira mazima tetugenda kuzikiza paka olutalo tulugusiza kubanga omulamuzi tumubamugaye nti munaye Ssegirinya wandibadde omukkiriza ati nagenda na accessinga medication nakyera omulamuzi akigaanye n'agamba agende yebake mu kkomera paka ennaku z'omwezi 14 so siri mu mbeera nnungi nnumwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi Katonda nsobozese timbe nga nsobola okubeera nga nzisuula kyanzanyi tugende akwateko nga toyogera asooka omulindeko
Awo oto okinjidda mu kwata. Sokoko. Linda kwata. Atuwulire enkomera. Kisookera ddala nkomera awo wansi nga gewaddewo ekintu ekigugumuka ekiro era kyannemesezza okubeera nga ndeebaka abaki